رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ حبيبتي sister wange mentor wange and my ukhti fillah Shania, dear brothers and sisters, bannamawulire Salam TV ne media zendala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekituufu sitera kwogera mu maaso g'abaami. I'm not that comfortable, naye just forgive me. Nyumira nnyo tunuulira mu sisters naye buli lwe ntunuulira ndaba abaami. So bonna bwe mba ntunudde, just forgive me. I'm not that comfortable. Naye nga alhamdulillah tujagenderaawo. Nina eddakiika ntono naye nzize nga nsuubira nja kufuna like 30 minutes because I have a lot to share with you, dear brothers and sisters. Nja kusooka neebaze committee ya Marhaba. I was invited here naye kituufu nenga n'abampise sibamanyi. Someone just texted me nanga sister tukusaba obeere chief guest. When I posted yaabwe ng'eriko charity, I was supposed to be at Umrah. Nenga ngenda cancelling Umrah because I have time for it. You know, okubeerawo ku mukolo ogwo. Mbadde simulina idea ku kyonna, simanyi bategesi naye it's all about charity. Mbadde nina okubeera because charity is my passion. Nyumirwa nnyo okulaba ng'omuntu akyusizza obulamu nga Allah subhanahu wa ta'ala ayisizza mu nze. Ye passion yange. Nyumirwa nnyo okulaba nti omuntu alina embeera gy'abadde ayitamu n'enjogera naye life ye n'ekyuka. Because that person is not going to forget you. Obulamu bwe bwonna osobola okukwata millions and millions of money to help someone. N'abaako waawulira nti wagambye wamuyamba neerabira ekyo ekirungi kye wamukolera. But Dr. Hanifa Wajja, oba one of our sheikhs here, n'omuyitiramu ku bizibu by'oyitamu in your marriage, n'akukakkanya, n'akuwa ebigambo ebikuzimba, n'akola ki n'oddayo n'omwami wo. Nze akuwadde akakadde, n'awazeewo ne famire ne bahappy. Ani gw'ogenda okujjukira? Because money is money. Omuntu yenna asobola ozzikuwa. N'abo ku street tuzibawa. We don't know where they come from. Naye ng'ajja kwerabira takumanyi. But how about someone ono akyusizza life yo? Mbadde njagala nnyo okwogera ku ssente ne marriage. Then I'll talk about charity. Time wenzijidde wano ndabe sisters bangi sibulabyeyo omwami yenna avaayo kwogera about his business. I saw like 5 sisters in Nabavayo. I'm the CEO here, I deal in this and this, isn't it? Right, Allah subhanahu wa ta'ala sawa ennaku zino ayina engeri gy'atusukulumizaamuko akatini ku byenfuna. Naye tukozesezza chance eyo okuva ku ibaada. Tukozesezza obusente obutini Allah subhanahu wa ta'ala bw'akyatuwaddemu okukakanya abaami baffe. Bwe mba wakuteeka wano ssente n'obufumbo ne tubuza abasisaazi abali wano, ani agenda n'omwami? Bwena nti ssente n'omwami, who will go with a husband? Let's be honest. Please tell me. We have money here, we have a husband here. Ani agenda ogenda n'omwami? Ani agenda ogenda ne ssente? Mundage ku mikono. Who will go with money? Okay. Who will go with money? Who will go with a husband? Subhanallah. Kati abatalina we mugwa. Tubase mu dduwa nti byonna
tekisobola kutambula kyekimu. Khadija radiyallahu anha, nsaba mumpulirizeeko, ko sente zituyingidde nnyo ne twerabira nti twerabira fe abakyala amaana yaffe gye tulina. Sheekh abadde asoboza n'ayogera ku bazadde nga n'okuyonsa obuyonsa omwana we bagenda mufosinga bufosinzi, because you're looking for money. Olina akaduuka ko, olina ogenda mu tawuni oyiribe, naye ekituufu kiri nti fe abakyala Allah subhanahu wa ta'ala tatutondangako kukola. Ffe tuli bimuli bya waka. Only that abasajja basudde obuvunaanyizibwa ne batufosinga ogenda okukola ki? Okukola. Naye ekituufu omukyala omutuufu kimuli kya waka. Genda onoonye nga tumanyi nti ogenda gatta ku umma. Naye sente zifuuse sente ziriginze buli kimu kyonna. Olina sente, omwami ayagala okukuwasa akutya. You know why abaami bafere ennaku zino? Are you listening to me? Tufuna abafere bangi. Nti oyo muwala alina edduuka ali. Okay, bamanyi n'okubeetinga. Wallahi I'm telling you. Nagamba oyo muwala mumpe ennaku ezo. N'otuuka ne mulungu ennaku efaananyi n'aweereza bakwano be. Buli nnaku bwe mulaga nti wakabi mukoze eki. Yani azze n'emmiya yakubba. Because nawe weefudde nti oli wakubba. Be a wife. Ajja kaabire. Please mpayo emitwalo ebiri omugambe zikuwa naye nkuwola. Because omufere ajja kudda. Next time omugambe I don't have. Bw'anaaba omufere ajja kudduka. Twayigiriza istikhara. Tuli so desperate abakyala nti olaba mikwano gyo gifumbirwa embaga ennungi, bakoze okwanjula okulungi baleese ebintu, n'ogenda nazze. Are you listening? Oyazze alina mukyala we gwe balaba naye ennaku. Yes? Ozze because olinayo akaduuka ako. Owezaayo miliyoni z'okumi, kale tugambe 5. N'omukyala ne wabeeramu n'ebbiri booti. Olabanga gw'ofuga ensi. Wekiri? Kwegamba olina ky'ofiiringa omukyala ng'olinamu kasente. Ky'obeera oyagala nti omukyala ono omwami ono ampasizza nti omusingako. Oyagala ofuge mukyala we number 1, oyagala ofuge abaana be, oyagala ofuge baganda be ne maama we. Because oli ki? Ogenda losing ejjana because your husband is holding your jannah. If you love a poor man, mwagale n'ebizibu bye. Yes, because omulungi okimanyi takola ki? Talina. Why should you go ogembe omusajja nti njagala amahale ga $1,000? Miskin n'akakadde takalina. You're asking for $1,000. Because for you worth 1,000. Ojja kufuna omufere agende mu mikwano gye ogamba nti nze njagala motoka. Agende yewole Harry ewa mukwano gwe. Agirete mu public tubirabye. Bagirete ku mbaga amala badiringire bakubbe. Oba nafunye ebizibu konteyina zange bakoze balina sitole ezo. Abawala balinamu ku sente mubimanyi. Akulye sitole ng'alimaali ewe bagikutte hani tutunde motoka. Wallahi nga teyaliye. But if you go with a poor man, ojja kumanya nti omwami wange takola ki? Kambawo ekyama ky'olina okukola. Because osobola okubeera omukyalo omugagga ne weezimba n'omwami wo omwavu atya Allah ng'agenda kuwa emirembe. Stop looking for men abagagga. Balina bakyala baabwe be bakola nabo sente ezo. It's because gw'olinamu oyagala ojja odaivatinga omwami omukyuse olabe nga gw'olina okufuga. How about ngoze? N'omusanga nga talina. N'omugamba, you know what, now million star, I need you to do this. N'ogenda n'ogula olugoye n'ogulya ne mujjawo. Mbawa bigenda bayingiza mu jjana na bigenda bawa mirembe ku dunia. You can do it. You can do it. Why? Toyinza kunkakasa nti oyagala omwami wo nga tomwagala na bizibu bye. Wallahi tosobola kuŋŋamba nti oyagala omwami wo. Okuggyako nga yemmwe abagamba oyagala musajja alina. You're looking for money. You're not looking for a
I love my husband, Nemayat, can I tell you something? On my wedding day, nasaba nusu lukumi. Ebitano bitano ebi. Ebitano bitano bimeka. That was 2021. Because nafumbira my husband, that is my friend. I'm not looking for money. Do you know why Allah has blessed you with money? Not our money you were created. Maybe Allah subhanahu wa ta'ala yalaba nti we naawe Shania ono kasente ajja kubeerayo sadaka gy'akola eri omwami, eri nnyazaala we, eri bamulamu be, eri baani ofune empeera. These are the women be mugenda osanga mugambe nti balogo. Tetuba balogo. We fear Allah. Omujjawo aba mujjawo, that's what you say, isn't it? She will pretend, but treat her well. Ajja kubeera eyo n'obuyisaayisa bwe. Naye mutuuke ne time omusajja mumufuga weemuti. You can call, ali eyo seka ali eyo. Egyo gy'emirembe gy'embalaga gye mulina okufuna. Nti ali eyo. Kuba abasajja bano batulimba. Ayinza okujja ne mulowooza muli bameka. N'agaba ng'ebiyungu nga tulinga abantu abo. How about if you befriend her? Do you know that you're doing sadaka to Hajat? Do you know that you're doing sadaka? Eri abantu abo, eri abaana be, eri. Because of Sente gwe Allah zaakuwadde. Wallahi, I'm telling you this. Try that. Kale oyinza okutagenda kumujjawo, because might ekisinga obbaluma. Yamba omwami bo. Mu busente obutini bw'alina, ate on conditions togenda bumulangira. Mulangira ba sisters. Mulangira. Naye nga naawe tolina powers ku ssente ezo z'oli mumuwanje era tolina maanyi g'otaddemu, si magezi go. It is Allah. I'm doing charity. Like Sheikh said, we give zakah over 400 millions. Never than the senior bizibu byange. Sagala vuga Range Rover. But it's an amana. Allah subhanahu wa ta'ala ayina abantu be yawadde n'abateekamu amaana, basponsors ne bateekamu, nange ne bajja ne bateekamu amaana, nange kantuukirize eki amaana. Why? Allah alabye mu Uganda yonna nti bwe ntunuulira Uganda naye omuwala ono zino ssente agenda zituusa ku bantu. N'alekawo abaki? Kadde Allah okuva eri nti no gw'olinamu kasente akuwadde omwami atalina, alina ensonga lwaki? Si magezi go. So, nze nsaba okuva na leero buli muntu alina omukyala walumba omwami, kuba kati basisters tudibye naddala balinamu kasente mudibye. Lwaki? Mumanyi mwe ssente zammwe ze zikola buli kimu. N'ojja mu bufumbo n'osangayo muno. I'm telling you fact. Inshallah munaddayo ne mwebaka ne mutunula waggulu mujja kulaba amazima ge mbagamba. N'ojja mu bufumbo. Are you listening? N'ojja mu bufumbo n'oyagala ne munno gw'osanzeeyo ate ku bijjadde nga obadde okoze eki? Because olinamu ku ssente. No. Obwo si busiraamu. Mama Khadija radiyallahu anha. Sister Rema, you're most welcome. Khadija radiyallahu anha. She's my superhero. Ye mukyala gwendabirako. Era musomako nnyo ebintu byakolanga ngezeeko bikola. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam we yamuwasa yali mukozi we. Naye bwe yamala omuwasa yakola ki? Yakwata emmaali ye n'agiwa omwami we. Mumpuliriza bannaani. Musobola okwenkana obugagga Khadija radiyallahu anha bwe yaliko. Wano waliwo obusobola okwenkana. Yali mukyala eyalwanirira umma, eyateeka ssente mu busiraamu, omukyala eyabeererawo bbaawe mu tayimu yonna. Kakati bwe tuba nga twagala enjana, lwaki tetubeererawo baami baffe? Eyo nkivuddeko. Nsaba Allah kibamanyisa. I know it's hard. Naye nsaba Allah kibamanyise mulekerawo ddangira abaami bammwe. If you have something share with your husband, because eyo ye sadaka esinga obulungi. The other thing is about charity.
alese ebyokulya ayonoonye ensonga. The other thing is about charity. Simanyi kakiko ka marhaba nandibadde mbalabako wano. I'm sorry. Bino nandibyogedde nga muli wano. Bwe muba nga temufaayo inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi musanyufu nti musobodde otegeka omukolo nga guno ate abantu ne basobola okugwatendinga. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala aguteekemu khayr. Naye buno obugambo bwange butono eri omuntu yenna ali mu kuyamba abantu oba akola ekirungi eri umma. Buli wokola ekintu ekyo n'olaba nga tolina mulabe, manya tolina kyokola. Kyonna ekirungi kyokola oba okikola mu famire yammwe, oba okikola ku ssomero gy'obeera, oba oli musomesa okikola mu ssomero, bw'olaba abantu bakuliko nnyo, manya you're doing something good. Naye olaba abantu nga buli omu alaba kino kyokola kirungi, manya tolina kyokola. The reason as to why mbagamba kino ti I've been in charity over maybe 10 years because nenakulira mu charity. Twakula mama akalonda abaana ku street era twakula nabo. Abamu twamanya mu bukulu nti they are not our biological sisters and brothers. Ne teri kintu kiri mu challenges nga charity. Whereby nti muyinza ogenda nga mugenze kuyamba abantu. Naye be mugenze oyamba bennyini ne babeefuulira. Ogenda n'oyiwa matiriyo ogenza ozimba masjid. Omuntu n'agamba oli mubbi gwe babadde sente za kutuzimbira kalina because obadde foundation erimu emitayimbwa. Ne bagala abaana ababbi balaza abawala ku sente. You know, what are the problems that you're going to face? Charity, as I told you, it's passion. Charity is business. Waliwo ogenda otuka Sheikh abadde agamba, Sheikh brother nti abadde agamba waliwo yatuka aba aliwasi nga tebalina kye bawa bantu. Time egenda kujja nga mulina okukwata mu nsawo zammwe. Emmere gye tugenda okulya sisuubira nti ya mitwalo 5 gye tusasudde. Banaye mukkirize. Bufeeri awo gye tugenda okulya suubira nti ya mitwalo 5. Naye abantu bano bagenda sigala neki n'amabanja ne byonna. Naye they are helping us. Muyinza okuba muzze wano muzze basheekha abalungi basomesa. Naye these people are helping us. Emitwalo 5 gy'owadde is going to benefit you in the hereafter. Trust me, they are helping us. So omuntu yenna avuddeyo ng'agamba nti banaye kigambo oyimirira mu camera boards n'osaabiriza. Kuba ffe mutuyita basaabirizi. Tetuli basaabirizi. Tulina businesses zaffe nti tujja ng'oyagala project omuntu avudde eri alina ekituli ku mutima agenda India n'okola fundraising ne bakuwa emitwalo ago. Naye nga India yetaaga millions ngaago. Nenkwata millions zange nga 3 n'ezigwayo ne mga bismillah kwaga nga sigenze na mu kamera. Naye people think nti abantu abakola charity tuli banaku, tuli basabirizi. You understand? Naye eba passion. Kale naawe oba osobola kwata omuzindaalo salaamu ejje kutunuzeemu gambe bannange tuli mu kusaba sente za kisiibo. Ekisooka babbisa abantu babbisa sente nti ovaayo n'ogamba kati dina eno. You understand? Naye kati waliwo yatandise dde obbala emitwe gy'abantu 10, 20, 30, 40, 50, 60. I'm telling you this. Bw'anaamala ate nno abo abantu batubeera wala tubeera nabo around. Amala akubale nti twakoze millions ameka 4. Ye tagenda kubala mmere gyogenda tuwa, tajja bala decoration, tajja kubala kyonna, agenda kubala mitwe. That is charity. Time etuuka nga abantu bagenda ne mawulire n'avaayo n'agamba n'ayambala nga nze nagenda nga Hajat Shania mumanyi, takumanyi, takulabanga nako, n'agamba akola kino ne kino ne kino naye nga n'ayogera tomumanyi naye ayambadde nga ggwe ajaswaze nga tomumanyi. That is life. Because tukola ekintu ekyenjawulo. So if you're not ready for that, mulina ku stopping today.
because there are many challenges ahead. Nyingi zigenda kuva mu umma, zijja kuva mu gavumenti, zijja kuva mu bantu abakulu, zijja kuva ewantu naye ekikulu mu byonna kuguma. Omanya nti bw'okeera n'ofa ng'ofiiridde ku kino kyekisinga okuba ekirungi nali omwana afudde ng'ali mu club. The sisters here, mashallah, mwambadde bulungi. Naye mulowooza olunaku lwaleero Saturday, teri abali mu kwetegekera club? Why did you pay your 50,000? Because muliko akhira yammwe, isn't it? Please don't give up. Mwewale emikwano emikyamu. Omukwano yenna akujja kumusita wa hoteri, dda mugambe mutateerera. You're married, lwaki oli eyo? Okolayo ki? Mute. Because obufumbo oli kujjana, njagala nnyo musse mu bwongo bwamwe nti obufumbo ndi kujjana. Brothers, you can go please. Nti obufumbo oli kujjana, oba ibaada yonna Allah subhanahu wa ta'ala gye yatugamba gy'oba okola, manya nti oli kujjana. So anyone aba agikujjako, manya nti nno akwagaliza muliro. Thank you for listening to me. Neyanziza nnyo. So mbasaba nti charities nga zino ezivaayo, manya nti ozze naye naawe weeyongerako era naawe ogenda kufunamu. Tolowooza nti these people are making money. No, they are doing their best okulaba nga bakyusa obulamu bw'abantu. N'ekirala mbasaba munoonya ku baimaamu bammwe. Nga temunaanagenda mu byalo birala, noonya ku baimaamu bammwe. I believe mu family zaffe tulinamu abaana bamulekwa, tulinamu baganda ffe nga banaku. Before genda mu public, ensi yonna emanye nti maama gundi agaba kino, Hajat Shania agaba kino. Start with your family kuba esadaka esinga okuba ennungi. Jazakallahu khair. Thank you so much. Shania Kigozi, the country director, One Umma Uganda, and the director in One Umma schools, Al-Madinatu Munawwara, primary and secondary. Nze CEO wa Jilbab House, nze CEO wa Zahara Tours and Travel. N'ebirala inshallah tujja kubitegeka. So just mutusabire ffe abali mu charity, Allah atunyweze. Kigambo okukyusa bulamu bw'abantu, it's not something easy. Naye mutusabire n'abantu bebavaayo nti they are fundraising for something, please mutudduukirire because omulimu gwagezesebwa. Jazakallahu khair. Neyanziza okumukkiriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.